munnamawulire waffe atubuuziza newankubadde abamu bamuwakanyiza njagala omutegeeza tuli bantu abaaniriza n'endowooza zitafaanagana na zaffe. Njagala kuwabula tewali musango gwonna gukirize, wabula ogaana obujulizi bwaffe obwo bukyamu bwa kkooti ensukkulumu, kubanga yaganye obujulizi bwaffe ate obujulizi bw'abantu abalala yagenda ebukkiriza mpaka omusango gwamala okuwozebwa. Naye ffe tunaaba kutandika kuwoza ne bagaana obujulizi bwaffe. Tukkiriza obujulizi obwo babuganye kubanga balabye obujulizi obwo bugenda kusingisa bosi waabwe omusango. Tukimanyi nti kkooti ensukkulumu era nga bannayuganda bebadde bagamba ebadde eteekateeka okugamba nti omusango gwammwe tugugobye kubanga temwaleese bujulizi bumala. Kati ate batulaba tuleese ebisero n'ebisero eby'obujulizi. Balabidde ddala nga tubalemesa okulanga omusango gwabwe bwe basaze edda nga tuzanaba nga kutandika kuwoza. Ensonga lwaki baganye obujulizi bwabwe. So ekyo tekiri kuffe. Mpozi n'okujjukiza nti kikyamu Ssaabalamuzi w'eggwanga okutuusa ebigambo mu kamwa. First of all, bwe yabadde ayogerera ekkooti mu ndaba yaffe yabadde ayomba buyombi ekintu ekikyamu eri omulamuzi, naye ate okusingira ddala n'agamba nti twajja mu kkooti nga twagala kuvaayo. Twategeeza ensi ti ekkooti bw'eneeba nga tesala mazima tujja kugenda mu kkooti y'abantu, era tebaatulinze nagenda mu kkooti y'abantu bondooza tebalabye bukyamu byabye bakola kubanga babimanyidde ne beerabisa, era ensi yabalabye. Mpozi n'okubajjukiza baganda bange nti bannaffe bonna abo bemulabye bawamba droni beziwamba ne babatwala mu makomera g'amagye ne bamalayo ebbanga wiiki myezi abala babulidde myaka, abavaayo batutegeeza ne babatulugunya bababuuza nti pulaani B yammwe yeriwa, newankubadde bamanyi ekigambo pulaani B kuba gye kyava, newankubadde bakimanyi nti ffe pulaani yaffe eryemu yakujjako mwami Museveni ye pulaani yaffe E, era tugigoberera eri mu sizoni za njawulo naye tugigoberera, tewali pulaani ddala okujjako ey'okujjako mwami Museveni. So okulaba nti ate Ssaabalamuzi ate yatubuuza pulaani, yatubuuza ebibuuzo byennyini ebibuuzibwa bannaffe nga bali batulugunya, ekyo kituleetera ebibuuzo bingi, naye nakyo tujja genda tukinoonyereza ekinaaba kyetaaze naye tujja tutwala mu kkooti y'abantu. Yeah, somebody also asked about the purported signatures that are not coordinating. But again, this is evidence that is rejected by court. Why not admit it and question it on record? Why don't you question it in court? That shows that they are trying to firefight, they're trying to explain their wrongdoing. Abazze bagamba nti signatures ezimu eziri ku bujulizi bwe tutute ziriko ebibuuzo, abaffe bwe ziba ziriko ebibuuzo mukkirize obujulizi obwo butuuke mu kkooti yammwe mulyoke mugambe buno obujulizi tebutuukiridde. Naye ate bw'obugoberera ku mulyango ate n'ogenda n'ogamba obujulizi bwe baleese buyina obuzibu ng'ate waganye okubukkiriza, then kiraga nti olina kyogezaako okubuzaabuza wakati swala. Siita wa Uganda yabuuzizza ku nsonga y'ebibuuzo ebiri ku bazadde b'abaana abo abakwatiddwa, era abamu ne bamanya nti babasibidde mu bifo ebitakkiriza kusibibwamu bantu mu mateeka, era ne babuuza oba kisobola okukwatagana ne bannamateeka baffe okugenda okulaba nga abazadde abo bakyalira abaana baabwe. Basema n'abanyabo muzikirize mbajjukize nkyali mubaka wa parliament era ntuula ku komiti gye bayita Human Rights Committee oba komiti ey'eddembe ly'obuntu, era omulundi ogutali gumu ebiri ekitali esatu twagezaako ng'akakiiko ka parliament okugenda muzi safe house ezo gye baasibira abantu, ne mwenna mwalaba ekyaliwo. Batukokingira mundu ng'ababaka ba parliament ku miryango gya safe house ezo. Mwami Eric Mwine n'ayimba waawo akawuyimba n'agamba nti ye kali answerable ku komiti
yaddembe lyabuntu eya Parliament. So ebyo oluvannyuma lw'okubeera bwebityo basebo ne banyabo yemu ku nsonga lwaki twabategeeza nti ebitongole bya wano byonna buli kye tutuukamu either tuba tutuwadde omukisa okukola ekituufu oba tuba tutuwadde omukisa okwerabisa. Kyanaku ebitongole ebisinga bituuseemu bisazeewo okukozesa mukisa ogw'okwerabisa. Era ensonga lwaki twalinnye eddaala kati tugenda mu kitongole kya United Nations. Naye nga bwe mbategeeza abasebo ne banyabo nga ebitongole ebisingako ku byawano mu Uganda nga bwe bikyakola omulimu gwabwe, nammwe njagala obategeeza nti mulina omulimu munene nnyo. Tetutuula tubeera twogerezaganya, tubeera tutakola emitwera nga mubategeezeza, titugenda kubayo tubategeeze ki kye tusobola okukola, ki kye musobola okukola mwe nga bannayuganda. Yeah, somebody asked me that they saw only one former presidential candidate joining us in this petition. Where are the rest? I want to tell you that we've been in talks with all, okay, not all, but most of the forces of change. And indeed, they have offered what they could. They offered in terms of affidavits and witnesses. And I've just told you that more than 200 pieces of evidence have been rejected. Among those were some from our fellow opposition members. So they were working with us. They are among the evidence that was rejected. Those are ebibuuzo byaffe byanukudde bulungi basebo kize mu Luzungu kanjide mu Luganda naye ne mu Luzungu bade kizeemu ne kati kanjide mu Luganda. Twesimbawo abantu bangi era tubadde tuliziganya ne bannaffe omuli Dr. Besigye ne ttiimu ye eya FDC omuli General Mugisha Muntu n'abalala, era batuyambye nnyo mu ngeri y'okutuwa obujulizi, mu ngeri gy'okutuwa affidavits, n'abantu bangi abajulizi bangi okuva mu ttiimu zaabwe batuwadde obujulizi, ate obujulizi obw'amaanyi. Obwo bwe bumu ku bujulizi kkooti ya mwami Owiny Dollo bwe yagaanye okutwala. Oba oliawo baatidde nga balaba obujulizi bw'amaanyi era baatidde nga balaba ate abantu bangi omuli nabo bwe twavuganya nabo abayimiridde nabo. Ndoza nkwano mwebale nnyo basebo ne bannyabo, mwebalire ddala lwa Katonda. Okay, thank you very much, ladies and gentlemen. Have yourselves a good day. Never do it, man. Mikey! Power! UP! Everywhere!
kubeyongedde okuteekerawo ddala ebyafaayo. Nze nono ntunulidde kiri nti bajja kuba bokka be balina bragging rights eza national team yonna okuba nti bakubye ku mpaka z'ensi yonna because bw'otunuulira enteekateeka ne format ya tournament eno kasita otuuka ku semi-final straight away tiimu ennya obeera ogenda kugenda mu World Cup wa under 20. Yes. Simanyi embeera ya COVID bamwongerayo ko abaana banaaba bakyali mu age bracket eyo naye ebitone tulina bingi nnyo kasita eggwanga libeera nga ligenzeeyo so yes kasita banga likiikiriddwa. Game eyo nabadde ndaba omupiira gwa ttiimu ya Maida ne ttiimu ya KCC yenadde ntudde ne Shaban Benteke then Emanzi ya Muhachi nga tuli awo twogeramuko na Guardian nkubuulire tugenda kuzanya home team ate gwe mupiira ogusembayo kwagamba theories z'abadde nyingi exactly waliwo omusajja referee gwe batuwadde oyo ya tuyisiza bubi nnyo naye nze nga nninamu essuubi ndi tusobolera ddala